nsembyayo ndowooza ekigambo kino nti eri abooluganda bonna abasabira mu house of prayer n'abatasabira mu house of prayer n'abakosebwa mwenna temunyiiga temubeera na bitterness ku mitima gyammwe. Mukama waffe yatuwa ekyokulabirako nti abaamukomerera yagamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ekyaleeta Yesu kuwa kisonyiwo, ekisonyiwo tekijja eri muntu atalina kyakoze, ekisonyiwo kijja eri buli muntu alina kyakoze. So tusonyiwe abantu bonna abasobola okuba nga teboogedde bulungi, tusonyiwe abantu bonna abaatutuusaako bye twatuukako, tusonyiwe abantu bonna, tubeere n'omutima omuyonjo. Dawudi yagifuula Saala mu Zabbuli 5 olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Psalms 51 verse 10 to 11 n'agamba, Lord, create in me a clean heart. A clean heart is the landing site of all miracles that we need in our lives. Omutima omulongoofu, nkwegayiridde, nze gwe baakuba amasasi, muganda wange baamutta, naye kyemmanyi naawe onyigirizibwa nnyo era okosebwa nnyo. By'owulidde, by'osomye, by'okoze otya bikuyisa bubi, nkwegayiridde bijje ku mutima gwo, bijje ku mutima gwo. Bayibuli eyogera mu Luka 6:45 nti ebintu ebibi biva mu tterekero ebbi ery'omu mutima, n'ebintu ebirungi biva mu tterekero eddungi ery'omu mutima. So nkwegayiridde, yiwa kasasiro, tuteeka kasasiro ku mutima gwo. Mukadde wange gwe njagala ennyo, Professor Simeon Kayuwa, yayogera bw'ati, yagamba nti nze ebintu ebitagasa sibiwa budde bwange, sibiwa birowoozo byange. So ebintu ebitagasa, emitima gyaffe giringa masimu, oyina option eya save neya delete. Please delete every bitterness. Tutambulire mu kusonyiwa. Mukama waffe anaatera okudda, ayinza okubadda mu wiiki eno oba olwaleero oba mu ddakiika eddako nga nakava ku mpewo. Saagala obeeremu abo abaliko sport oba wrinkle, akomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Emigugu tugimuwe, tosigaza migugu. Ojja kusanga omuntu owulire bubi, ojja kumula. Waliwo abayingidde wano olunaku olwajjo ng'abamu ku bo babloga bambi yabadde azze kwenenya, naye oli yankubidde essimu kubanga pati yabadde ataddeko TikTok live. Oli yankubidde essimu ng'ali mu America nti temumukkiriza kuyingira, temumukkiriza kuyingira. Ne mujjako mangu kuba nadde saagala kunyonoonera mutima. Naye bwe yayingidde, twamaniza Susan, mukazi mulungi aniriza abagenyi, bwe yayingidde, bwe twabadde tufuluma n'agamba, I have a confession to make. Era n'akola confession ye ne yeenenya byonna bye yayogeranga ebitakwatagana. N'agamba, nabadde nze nsinza okufiirwa, abadde ofudde tonsonyiye. So let us forgive even before anybody asks for forgiveness. Mbeegayiridde bannayuganda mubeere bakakamu, mukuume omutima omuyonjo, mukuume omutima omulungi, mwagalane, mwagalizaŋŋane. Etteeka Mukama waffe lye yatuwa kwagalana lye lisaamingapo amateeka gonna. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama abampeera omukisa, tusinkane mu Sunday service ku Canaan Land. More blessings.